ani alese Ssuuna okwogera owange alabika muntu mukulu alabika naye yalina obuzibu bwa TikTok tugenda gikola tutya omanyi TikTok eringa ensi obwakabaka oba nkugambe ntya eringa ensi ekubwayo erina bannyiniyo erina obukulembeze obwayo erina buli kimu ekyayo kala obuzibu mpuliriza audio ya Ssuuna oba mpuliddeyo ne paze emabega bonna nga bawaga buwazi omanyi ekirungi kya interview eno naddala gyokoze nga eri recorded olumu oba ovuga n'owuliramu kyoyogedde nga tekyetaagisa n'okubira gw'obadde naye n'omugamba badde nsaba tukajjemu ate era kibeerawo era olumu kyekyali kinyiiza abayimbi bano nti bwekugamba nti kajjemu wakyatukola ki kya buntu okwogera ekintu ky'otayagala kwogera era naddala ng'onyiizeemu nze omuntu avayo n'agamba nti bulijjo mumanyi oyo mugezi naye musiru ku nsi oba oyagala okumanya nti nsi ffenna okiyinza okuba entegera yaffe si eri awo tutandike okwogera nga freestyle kyova baire teri mukulu atawandikirwa speech tekitegeeza nti balina byakwogera oba tekitegeeza nti musiru naye lwansonga ye talina mukisa gwa kuvaayo kugamba nti bannaye nedda kataako mukajjeemu ayagala kusigala nga ali mulayini n'ayogera ku ebyo byokka kati bw'ogenda ate ku baminisita otwala byogenda omubuuza ne mubikkiriziganyako si lwakuba nti byayagala okugjamu tasobola biddamu nebiyinza okuba tebikola ki tebijja kunyuma kakati obuzibu bwe tulina buli bumu mu ndaba yange Ssuuna ensonga gye tuliko eri delicate wagaana okukola decent interview and I do not mean gikola nange abakola interviews bakola ki bangi toyinayo any decent interview zonna ozikolera ku TikTok kyokka nga olina obusungu obuli understandable ne tugenze okumaliriza nga there is a side of you etandise okulagibwa ensi gye ndowooza nti tekukiikirira naye ate yeeriwo egenda okwongera okusaabulula ensonga kakati nalabye ka interview kisobola Shamimu asobola okuba nga akunyiiza ng'ayogera bingi kyensaba saagala tutabiikirize bino Shamimu mukwano gwange ne nange wemba nina obuzibu mu maka gange nendaba Shamimu atali muganda wange gwe sirinaako gwe siyogerangako naye ng'ali mu nsonga z'amaka gange azeesibyemu kisobola okukola ki okuluma naye ekizibu mu kukwagezaako okwadressinga ekyo ate n'obaako nekyolumba ate ekinene ekiyinza okukuleetera olutalo lulala oluyinza nosinga luno olw'amaka kozi yalumbye Shamimu na Fifi ndabyemu Shamimu ndabyemu Simaja Tikaloddo yaliwa wa ku mutimbagano okwo okay naye n'alumba ne institution mwe bagwa ey'obusiraamu si bwe kiri kakati Ssuuna n'abeetoolodde Ssuuna ekyo mbakakasa nontanti nga muzene mu revising manga muwulira nga it is about time mwogere ku nsonga zino olaba abamwetoolodde Simon okkiriza nti waliyo abantu nga tewaba sigamba nti Ssuuna mpa kyakulabirako okkiriza nti waliyo abantu abatawabulwa yebali nga ne bw'aba ayina abamwetoolodde nga nennyina mwali ne kitaawe nga nabo bennyini bamutya okubaako kye bawabula naddala nga yow'amaanyi kati ojja kwesanga nga abamwetoolodde oba oli awo naye sigamba nti bwe kiri ng'oba oli awo naye tebasobola mugamba kintu n'awulira naye ate nga ye asobola okwetunulamu ng'omuntu kibi omanyi teri kisinga kusirika nabadde ndi omanyi nze nina entalo ze mmanyiiko lwali lwakusirika yambuka ali kuserena yaluwanguza kusirika kati omuntu atayogedde oluuyi olutali represented anti oyogera time netuka nga yagala kudimandinga ku side endala egamba ki however abantu bagamba nti bw'osirika olumu public ekuwa ekyayo kati bw'oba osazeewo okwogera wa watuufu wandyogeredde I understand TikTok weeri ekusanga mu buliri bwo ne following ebeerawo era ekintu bitambula naye ekizibu misrepresentation yesusse sooka otwe ku gundi eyo naye simanyi kye tugenda kukola abapikapika n'oferesimu kati natuumira nosabiumayaga simanyi kukweta wakamo n'ebyo ebigandula bya nyampiramu ebyo
nga ali wali yefunda afaayo ennyo kikazi kifumbo kyalibadde wakakiikira kifumbira musajja naye kiri mu kuzungana mu bikamera mbu kyefuna ekinakuwadde ennyo ekyava kitegeka n'agabbulu ne gakisala kyali kirowooza abantu bakyagala olaba oboggodde totera kuboggola era bw'anaavaayo n'akwambalira ensi egenda kumwambalira totera kuboggola sireeta obujulizi nti ndya naye embizi Ssuuna Beni kyewakoze wanvumye nange nze nabadde ku ludda lwo nga mmanyi nti omukyala kuba wamugambako nti muddingane n'agaana nakola ku nnambwayo nze okuba nga nkoze ku nnambwayo interview yange n'etambula nnyo it's not my fault bangi abakoze ku nnambwayo lwaki nabo tebavaayo n'obalumba naye because omanyi nti Shamimu ne Fifi bwe bakwatamu ne bayimirira mu mukyala oba ki bakiggusa andi tugenda kukiggusa Ssuuna Beni nina muneeno mu ssimu yange abakazi abawere 10 nga bonna wabazaalamu bonna balina abaana bo abamu balina mbuto nga bonna tubalabirira buli sayidi ya coin ebaako abagitunuulidde tolowooza nti balaba ku ludda lumu abantu okulaba eyiyo ne bakubuulira kati nze nalaba eyiyo ne nginnyonnyola bulungi abantu ngamba nti Ssuuna Beni tabaayo kuvuma bw'omala obbakozesa n'obafunisa embuto oba blockinga taba nabudde anti kyekimulusuula omusajja omutolebusinga abumala eri nga akyusa nti neesiriira waliwo ekigambo kye wayogedde gwe Ssuuna ekintu ekyo kyokola kiyinza okuva olwaleero sitiisatiisa olw'ensonga nti bw'oyingizaamu bw'otandika okubuddira n'ogamba omukazi omusiraamu n'omuvuma embizi n'omuvuma biki yes I understand mwabimanyiira okubimanyira tekitegeeza nti abalala batandika okukola ki Daddy he doesn't have any moral authority kuyimirira n'agezaako yadde n'okuyisa erinnya ly'omukazi yenna ku kamwake nti oba kireke ekyo bwaddamu kuba nze mmanyi ajja kwanukula engeri gy'ayanukulamu gye tuba tugira mugambye ali ku last warning era byonna byotuvuma tebikola makulu biba bituvumye tolina na kivumo kipya kyogenda tuvuma Ssuuna amaanyi g'olina g'oyinza otuteekako tolinaamu yadde okugyako eddogo ati lyeyesiga ate ffe ffennyini twafuuka dda ddogo mukwano kuba n'okwogera naawe bwe tutyo bwogeza eddogo ate obwakiri akozeseza eddogo Ssuuna Beni totandika tiisatiisa bwe tunayagala gamba nti tukkuba oba nti twagala kusuuna Ssuuna Beni ekituufu ebintu bye tulina mu inbox zaffe bingi Ssuuna beeramu amagezi oleme kugenda ng'ovuma abantu beera nga omwana gwe bayita mbaziira ttone mbaziira ttone osobola okuva eno n'omukuba oluyi n'akutereka n'akutunuulira n'akugamba nti wa eno tokubye eyo n'atambula n'agenda naye bw'onaawalampa ennyo ojja kugwira kuba okyalina ebizibu bingi nnyo manyi bw'oba okyalina obuzibu bw'omukazi yasinga okutawaanya abantu ekiyombesa omuntu ennyo eyinza okuba nga desperate omanyi nga alina ekizibu ky'okuba nti balina obutakanya naki n'omukyala ate bw'oneereega ennyo abantu bajja kuvaayo batandike okulaba nti gwe mukyamu olw'engeri gy'ogenda ogwirana n'abantu badde saagala nnyo okgenda nnyo ku Ssuuna Beni kubanga abaana bange aleme kugenda bugenzi tumulagamba aleme kweyongerayo nze singa nsalawo okutandika kuteekayo audio z'abakazi bajja mu inbox yange beweebaseeko n'ebifaananyi Ssuuna tosobola kusigala nze mbadde ngamba bwe tolwana nnyo bakazi kaakati by Kikula enkula y'omuntu by Kikula that is gender man or woman okay ndi team Ssuuna yeah by Kikula ng'omusajja so akudda kusaidia mukazi wana mwe muyina ekikwekweto era waliwo ogubinja gw'abakazi ogwazze ku mukutu ogwo gwe gubuulire bubuulizi gubinja kweguli ogwo gwazze gwe gubuulire musajja wabala naye ebbanga ki tinamanye naye emyaka 5 wamusanga afaanana atya tinamusanga musiiwuufu kati nga gwe wajjira wano ebinnyo bindeke kaakati bw'omala okuteeka profile eyo nga gwe ogukutandikako siddamu kunyega kigambo kyonna kati wadde onzijukiza ki oza simanyi just kugirayo bantu engatto yonjogerako eri empanvu eriwa giwaviirayo ku St. Lucia bagitya somerako St. Lucia wasomerawa Blessed Sacrament kimanya kuba nalinnya tulungi naleka firimu kamwe nga Blessed Sacrament batagingako Nampijja olimba bakwata erinnya lya firimu ne bateekako by Nampijja olimba
ninga wakati oso ndi akwa ku sente odimba alize nimbe enkole twala eri wali omuto era nali muto pozi ka 95 nedda si ka 95 nali mu senior 2 that was 2008 2008 I was in senior 2 2008 I was in senior 2 kale tekina bukulu fena tugenze okumaliza nga tukuze bagwali omaze ey'omukaaga omanyi myaka ne bwogitikinya mpola era gimaliriza Saimo bali omaze ey'omukaaga abakulu abakusekerera kakati badde nkugamba by default nesanga nabbasutu nabbere lwansonga nti ensonga eyo yalimu ebintu bingi ebiteetaaga kumala gawagira wakuba owagira kino bawagira ki naye ekinnuma nti ttiimu yange eri mu kwokya ekubye defender eyokeza nevvu n'eryokya kati tosamanya wabadde lunyira oyokeza evvu oba oyokeza nnyo n'oyokya nevvu ate evvu tesobola kukola vvu kitegedde kati olwo tuba tuli ku kyekyo kakitegeeza tokyasula it is burning beyond recognition bw'obeera mu lutalo weegendereza ekigambo kino abakazi oba okuba omukazi omufu okulaba nga toyogenda mu nsonga zireeta gubinja gw'abakazi balala kugoberera manya na kumwegattako totabiikirizaamu ddi olaba Saimo ekintu ekyo nze nkiraba mirundi ebiri kitya ekisooka abakazi balina obulumi ku mitima nti ebintu ebyo bibatuuseeko nnyo kati kyova olaba ogubinja gusobola okuvaayo oba kyova olaba n'emmere ate ng'ogubinja ogwo gukyamu naye guyimiridde ku maanyi g'abantu abalina ensonga ebintu bino abasajja mubikoze nnyo ne muleetera abakyala obulumi n'ennaku n'okutandika okwerwanako nga bo kati nti mu mbeera n'okuba nti naawe osobola okuba mutuufu basalawo butabikola ki butabiraba nenze nno kyendowooza nsuubiranga Suuna ne Mary Saimo abantu nga mwali mwagalanyeeko temusobola kulemagana kutuula bw'ababiri ne mubakobye mukkiriziganyako nze y'endowooza yange kati nsuubira nti Suuna nga tatumye nga kakkanye ne Mary n'atakozesa kifiiriza n'atakozesa kifiiriza n'atakozesa bano abandi sayidi baŋŋamba ki basobola okutuuka ku nzikiriziganya anize kinawudde kati amanyumba amategula bajjako limulimu byonna tebikola makulu saazi kuba ne bwogajjako ng'omwana alemeddeko nti ennyumba ngenda gibeeramu ajja kugiteekako ebbaati eryeru ebyeru bajja ddijjako anti kyebamukola kasaleeta ow'amasannyalaze aba yakafuluma geeti omwana aleeta makansiki ng'agasala ebyo tebigenda kukola makulu nze ndowooza bakkiriziganye kisoboka si mu busungu si mu baŋŋambye kansooke neebuuze gwe muli owulira ki tuleme kubeera mu mbeera ya kifiiriza tuleme mu mbeera ya kukozesa maanyi kuba waliwo ensonga lwaki Mary alemeddeko kati Suuna eyo gy'olina okusooka okutunuulira Mary lwaki alemeddeko naye ng'ebyo byonna abasajja mmwe mubireese abaana babandi mubafutyanse nnyo olwesazeko omukazi n'omusajja ng'omukazi awogganira waggulu ku basajja balina amagezi batera kubeera ng'awogana yingira mu nyumba nawe yingira mu nju koza amanyi mu nju kigenda kuggwa ate wuuyo Mary nti alina lubuto olubuto era lwani kati tebasobola kulemagana kukkaanya tebasobola kati era nga Prince Oma bwe naagamba nti abeeremu amagezi n'aba muvodde abeeremu amagezi bw'aba tasobola kwogera bintu birimu nsa asirike nga bwe yabadde yakola ki wabadde yasirika byebyo byotandise okwogera mukulu weekend tufunye nnyo obuzibu n'abantu ababadde basirikidde ebbanga eddene we are completely disappointed okitegeera Prince Oma bw'avuddeyo okwogera wayogedde bitalina makulu yadde kyomana boda wanga ngamba nti yabooze
naye laba kati zisa kukiyiza kuki ani yaboza nti oma neze sintandika tosobola kyogera wakoze statement emu netulaga entegeerayo na buli kimu kale leka Grace ayogere ebintu bye era nze nagenza okumaliriza nga omwana waabwe yeetaaga muzadde mupya era nga bamuleke wajjajjaawe simanyi bamuzaayo nali Shamimu nawulira ngamba nti yali yamugjayo Grace yamala namuzaayo kale Prince Oma no awo nawo mbadde nsaba tuveewo